Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba twagala nnyo, gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Ali ku Tish TV n'emikutu gyaffe emirala. Weebale kutugoberera. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero kubanga oli mulungi. Ekitiibwa kyo n'amatendo tugulumiza erinnya lyo. Tusaba Omwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye era tunyiika famire zaffe mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda obuna butusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati nabasuubiza nti ngenda kukola vidiyo 3. Vidiyo njagala zikuwa ekyokuyiga. Vidiyo esooka eno gye nkugamba we kiba kisoboka tofunanga mukozi ng'ava mu kampuni. Zino kampuni muzimanyi zirina abakozi. Si zonna naye tojja tegeera kati ekituufu kuzeewalira ddala. Tetugambye nti wonenoonyeza omukozi ojja kufuna omulungi kuba n'abakukaabiza amaziga abamu gwabe obeefunidde n'otuuka ne ku kyalo gye bazaalibwa ne still ne bakola amanyanga. Naye omukozi abamu anti ssente zibawaga anti olina ssente nnyingi, kampuni ne beekusaba akakadde transport fee biki obawa buwi bawe tewali buzibu ssente zizo. Naye ebinaavaamu tojja byagala. Abakozi abayitira mu companies almost 9 ku 10 ba agenti. Ekyo nkiddamu. Abakozi b'amakampani bano abaawaka. Zino kampani simanyi ffe tuleeta abakozi. Sitaani alina kampuni ze nga zikulemberwa ba agenti be. Bagera mu byalo eyo ne bawamba abaana ne babakuba spells ne babaleeta ne babatraininga amaka engeri gy'okolamu ewaka. Tebabatraininga ebyo byokka bya mubiri naye babatraininga n'ebyomwoyo. Osuula otya amaka? Ezo ze training ze babakozesa. Okitegedde? Kutulugunya baana, kusiiga ndwadde. Ddogo olisimba otya ewaka? Ologa otya omukyala w'ewaka n'avaawo? Omwami omuloga otya n'omweddiza? Simanyi oba obiwulira. Ezo training bezibakolera eyo gye babeera mu bikampuni byabwe babakyusiza dda eriyo. Asobola okuva ewaka nga ategeera era mama n'osibula ogiire Kampala maama ngiire kola ssente ng'ategeera. Naye muganda wange babawunzizaawo ku kampuni yawe mu practice mu training omwo mwe babawunziza. Ngamba kampuni sitaani zaalina ennungi gye ziri naye enzibu za kusiikanira ntono. Naye enfu eza sitaani mu Uganda mwe zirina okwetoola ensi yonna. N'oleeta omukozi ewaka n'afuuka ekizibu, amaka ne gafa, omulimu ne guggwaawo, landlord n'abagoba ne mubulwa ekyokulya n'ezimusasula ne muzibulwa, naye nga we mwali mumufuna obulamu wadde tebwali bw'amaanyi nnyo naye ate bwali yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Bakozi ffe twakoleranga sitaani zi kampuni gye ziri. Namugenda ne muinitiatinga abawala balenzi ne bajja ku kampuni oba ne balanga biki ebyo ne bajja ne babawambira ku kampuni emmere gye babaliisa ebyo ne babawamba. Kati gw'ova eno simanyi abakozi abaffe bali secuwa ne waba akoze omusango omukomyawo ku kampuni. Ayinza njagala omukozi w'oku kampuni kubanga bamanyi ow'okutandikira. Ebyo bye muliko bamanyi ow'okutandikira. Bajja mukuleetera nga bali babeera mu muzannyo gwabwe. Omukozi wa kampuni nga wa sitaani ekinere nnyo bw'aba amaze ewuwo giba myezi 3. Era emyezi 3 kasagiggwako ng'ekyamuleesa kimulemye adduka. Wuliriza bulungi. Emyezi 3 kasagiggwako oba amaliriza mission oba tamaliriza batera okudduka. Kati we badduka
gwe n'oddayo ku kampuni ne bagamba omwana oyo simanyi nakumanya, omwana oyo era tutagana mutuuza, simanyi tujja kwogerako n'abazadde be, ne bakuwaamu omuki ariko bajja tosasula kubanga era compensating you, tukuddiza customer care, ne bakuwa omulala. Kale gwe bakuwadde aba asinzeeko kuoli kuba oli amaze okweestablishinga ekyoto ewaka oba kimulemi, naye ajja kujja wiiki emu ate mulwadde, ate jjajja wassenga wabaaba wa mukwano gwe yafudde nje yagendako mu kyalo. Baba n'ebisitoole kubanga oluusi asanga amaka masabi nga tasobola kweestablishinga programs ze, nga kyalina okukola okudduka. Abo abakozi be mufunye mu kampuni nga beejenti ba sitaani ekiro tebeebaka kiro. Mpa mmanyi nakolayo daawe okitegedde byenkugamba. Ekiro mwe mubeera eri mulina mu kufuluta atambula enju yonna, agenda akola buli kye baamugambye, banemwewala abakozi b'omu makampani. Mukozi w'ewaka ow'omu kampuni buuza nze kuba nze byenkugamba mbimanyi. Nagambye ku 109 baba beejenti bennyini abawedde emirimu. Baba beejenti babatuma agenda weebake n'abaana ba madaamu bonna, buli weyeebaka n'omwana wo aba amaze okubba amagenda ge. Bajja n'ebi nemeka mbabuulire, temumanyi bintu baana bamwe bye babaliisizza. Temumanyi baana bamwe bintu bye balidde. Naawe kennyini tomanyi by'olidde. Ekisa kya Katonda kyeki kyakuwaniridde, naye nga bakuloze ologeddwa muganda wange. So bw'oba osobola okwewala maidi w'omu kampuni, dduka ekibabu. Bayibuli egamba etya? Mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Eyalumwa ku musota newalaba omugwa akola ki? Yeekanga. Abantu abamu n'ebyaba maidi babivaako. Bannange ng'oyagala okulumwa omutwe dda mu byaba maidi. That is another problem in the family. Aleka family yonna agitaganjudde ati obutakwatagana obubeera wali. Abaana aleka abalwaziza, endwadde ez'omubiri n'ez'omwoyo, abbye amagenda gaabwe, aleka amaka agaabuluzzaamu, aleka abasimbidde ogwoto ng'emutayimirira guyinza okuwangala emyaka 10 mu nnyumba omwo. Ate to make it worse, waavaawo ekyo kikampuni nga kimutwala ewalala, tebamukkiriza kubeerayo bbanga liwera. Kujjako ng'abasanze muli basabe ne mumuwamba, ne mukaatinga communication gy'ali nayo ne kampuni spiritually ne mugisalako wepupu, abajja kuwangaala akyuke. Naye waba akyalina connection ne kampuni tebamukkiriza kuwangaalawo. Era be baba bagamba mwekyange kola kino kola, be baba instructions. So ne tubeere bantu bagezigezi. Bino ebiro bibi, biro bya luvannyuma. Sitaani takyatuma kati yeesitukira. The man has no time to waste. He knows King Jesus is coming back. Kyova nti saa zino families ezisingamu emivuyo, naye ng'egimu giyinza okuba nga tegibadde na lineage yammwe, naye nga omukozi n'omuleeta n'asiga ekintu mu baana ne kitandikira awo, ne kibaka n'omulembe gwabwe nga nabo abazzukulu bo. Bale tulina okubeera abasabi. We must be so prayerful and sensitive in the spiritual realm. Obwo bwala mubulaba bwesimisa.
naye buli well trained spiritually wekajja ewaka ne kasanga nga ekyoto kyo kyayikamu amazzi kiri awo n'ente zikola zisulamu, kagenda okumenyeramenyera amaka ago, ojja kijjamu enjawulo naawe ojja kwebuuza kiki ekituuseewo mu mwezi gumu mu maka ng'olaba buli kimu kiggwawo instantly ebitategeerekeka mysteriously because Kama akuyambe akuggula amaaso ag'omwoyo, akuwa okubikkulirwa, akuwa okutegeera. Omuntu gweyaniriza mu maka goyinza olowooza olese mukozi bukozi, naye kankubuulire w'oleeta omuntu atali mulungi, amaka famire ayinza ogikyusa n'eva ku lugendo olutuufu, ayinza okyusa destiny ya famire n'emerera otuuka gy'erina otuuka. Okutuyanako okulafubanako kwonna kubadde olafubana ne kukola ki? Ne kukoma awo. Amaka ne gafuuka amatongo. Abamanyi gye bassa abantu abo, basse bakama asobola ovaawo n'agenda n'awayitayo emyezi 5 omukyala n'afa oba omwami n'afa. Nze bye mbagamba mbimanyi. We must be careful n'abakozi b'ewaka, otherwise tukyakaaba. Gamba Yesu, nkwebaza olwa famire yange, nkwebaza olw'abaana bange, nkwebaza olw'omwami wange omukyala wange kubanga otukuumye. Twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo, Mwoyo Mutukuvu otuluŋŋamye, otukuume mu biro bino eby'oluvannyuma. Omulaba awuluguma alinga empologoma anoonya baanaalya. Tetubeere mu abo kubanga ali muffe w'amaanyi kusinga ali mu nsi, okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina. Gwe atannalokoka sooka owe Kristo obulamu bwo otandika okubanga ofuna obukuumi obwannamaddala. Olutalo lwa mwoyo si lwa mubiri. Gamba Yesu, nkuwa obulamu bwange olwaleero, obeere omulokozi era mukama waabwo, njatula n'akamwa kange nti ndokose. Nsaasire butali butuukirivu bwange mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetoolemuko katono wenkomawo bingi. Nina kuwa ekitundu ekyokubiri, nkuwa ebintu 3 biti by'oteekeddwa okukola asoba ng'oleeta omukozi ewaka. We binaakulema okukola ojja kunkubira essimu lumu ombuuze ebinaaba bikutuuseeko. Dakiika 2 nkomewo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.